Olebe ffe abalungi abakakosfax 256 tubaniriza olunaku olwaleero olunaku lwakusatu nga twabasuubiza nti program ebeera Love Zone every single Wednesday nga twogera ku nsonga za love, twogera ku bintu ebikwatagana mu different relationships eyo gyonna nyina gy'oli. Just not tuyinza oleeta ensonga ng'ekoona ku ggwe naye nga saga kubanga neerabira mwana muwala Jokes Collections era nga birthday ye ya lunaku olwa 11 November naye omwaka sigumanye bulungi. Happy birthday baby girl. Tukwaniriza birungi byerere. Amannya gange nze Trace May nga sibeera nzekka. Era nange Rosemarina ate nga temwerabira abatisaamu ensimbi beba higher level to and travel agents kusaawa eno ekiri mu ddiiro ekifumba kyebafumba oba kyebabategekedde kya tuwa egenda obeerawo mu Desemba nga 19 temwerabira tuwene egenda beera ya nnaku 2 ogenda leero novaayo enkera ng'onyumiddwa sente zo nga olina kyozikozeemu wabula nga obeera oyagala okumanya kufe bye tubeera tukuwadde so bakyala ku Facebook page yaabwe eri higher level to and travel agents oba n'ogenda n'okyatingako nabo n'oyogerako nabo okumanya ebyensasula saawa mmeka byonna byonna bye mugenda obba nga muvaawo osobola obeera nga obakyalako oba ogenda n'oyogerako nabo ku WhatsApp yaabwe 0788751454 mu Love Zone ebeera lunakusatu nga twakusuubiza tugenda kuba twogera ku money in relationships ate nga eno yeringa main topic naye mulimu ebiri falling under that. Rosie question yaffe gye tulina olunaku lwa baki tugenda okuba nga tutandika nayo y'eyokubuuza nti lwaki abasajja bakodo, lwaki abasajja tebatuwa ssente, lwaki buli wenkusaba ssente woofuna ebizibu. Tosobola kunyigirizako nogamba avamaki nina ekizibu kino eno naye ansabye. Golooza lwaki abasajja bakodo bukodo bakopi oba just bamu babeera tebakimanyiira kugaba ssente zaabwe munaye babeera bazituyanira. No. Olaba Trace ensinga ogimanyi teyenkanankana nezina engalo ziri 5 ne tezenkanakana. Mulimu bambi alina omulimu nga tegumuwa kinene naye nga yandibadde ayagala okuwa. Mulimu oli nga ye nga yomayi betuyita bamikono gaamu nga ye nga ye tayagala tayadde n'ekikulu nga newaba alina meka tata nga ye omanyi bano abasajja gogamba njagala ye akagatto nga alina gaamu yamukwatira mu nsawo bwati oba bingolo gye ziri mu gaamu omukono ng'okugenda mu nsawo guveeyo gukwase kizibu. Bebana abasajja boosanga ng'omugamba munnange nina akagoye ke nnalabye n'akubuuza kammeka nti ka mitwalo 4 ne mugenda mwenna n'akasasula ne mulyoka muvaayo. Kimanyi wali omukono gaamu naye nga ayagala yaba akwetwalira like mu supermarket. Takukwaza 10 yadde yasasula wali eri yoyo gwenjogerako tikugamba nalabye akagatto nalabye akasawo nalabye akateete. Gamba lindako luno olunaku tujja genda nkusasule naye nga tazikuwadde. Ye n'asasula bannange omuntu agenda okugamba nalabye akagoye goloza batakasiimye n'omutwala n'okasasula ne muvaayo nako. Kati abo babiri mulimu n'oli bambi ng'afuna kiti naye nga kyafunye tugamba ayinza obba afuna emitwalo nga 2 ng'ayagala sevinko naye nnyini akoseko balamu omwezi gugenda okugwako abalina byakozesezzaako kati ng'aba ayagala naawe akuweeko ekyo kyabakwadde kyaba asobodde kati bebo abantu be tulina singa kunyiiza kanzire kunvirize genda kuba njogerera abawala abali eyo nzira kunviri enviri okimanyi nti zaawukana nga ogambye nti engalo zaawukana tezenkana kati wenze nenkugamba kati njagala J5 tonsuubira ne next month kujja kugamba nti enviri Z5 olina okwongeramu kati ng'ebiri kuba different style waliwo braids waliwo weave waliwo biki ate njagala nondowooza kotoninda kulira omanyi ekirowoozesa abasajja mbu babakuula kulinda kukusaba. By the way, Solindo ineno omuntu okusaba jalooza kukola naye go buli womulowooza kunanga kati embiri zikaddiye oba kati engato zikaddiye yoga n'omugulira bannanga abasajja Trace kyayogedde tukiseekesira nyiiza obba nawe mukwano lesikusaba yadde n'ekikumi naye nga bingi byemba neetaaga nyiiza okwetaaga embiri zange oziraba zikaddiye naye tosobola kwekwata n'olaba noga bannange mukwano gwange embiri zikoze ki zikaddiye kamuweeye 10 atukujja wala abamu kufe twagala kusaba twagala tukoya kati wenneeka kaba n'enkusaba nenga kati njagala ki ate saga mune disappointment byebiretera okulowooza nti munaya akulemeddeko ngamba kimu nti toyina oba when you promise wekigaana buli kimu kigaana toli Katonda nti gwazikuuma ngamba nti munnange Trace tebyawakinze out ntegereza n'okunimba neninda nga siziraba omuntu addawo naga kati naye kati wafuna yazimu nga bakuleka ng'erowooloma nti bakulesa ate temwerabira omuntu agenda okusaba seba abakijja wala wentukira era okusaba nzikiriza nti mba siina naye ate tonnumya okusaba
okimanyi mulimu abasajja akutwala n'ezembiri n'asasula agenda okusiba n'asasula n'ekibiri bananga obukopi bwaki ate no bakimanyi nti wemba nkusabye ezembiri sikubalidde ekisanizo sikubalidde zakunaazaamu sikubalidde sipure egenda kugenda mu viri buli kaviri kalina different bizigo sipure bigendamu kati wenkauchetinga nekugamba mitwalo 10 n'okuba endulu kusenga kati ntandika okugamba kati za braids 5 eza leba agena sabe 3 ez'okunaabamu mutwalo ojja gamba lwaki toyibala lumu ate wembala olumu n'okuba endulu nti mitwalo 10 nga tuvudde ku ebyo nsonga nyingi nnyo naffe ezitulemesa okubanga tuweebwa ne tudda ne tuwekalakasa mu gundi tampa ngenda funa yampa naye nga gweokozeewo ki okulabika nti ssente bazikuwa nga gamu tezikutte nga gwe buli kyosaba ne balowooza oba wayitako ewasenga oba wakola ki gwe buli kyosaba osaba zambiri wakasaba eno wiiki n'osaba eza KFC Mr. Test biki nga gwe tebakuleekaali oli najja nakuga Rose no nasabye ezembiri bangambye wakasaba ezembiri kati gumiikirizaamu kanti osaba bubaka bwange abawala abamu bami tuli bakoowu lekera okujja okunyumiza nga bwe bagenda okugulira essimu nga bwe wasabye ezembiri owange talimba wosaba ezembiri agamba zimaleyo 3 olyoka ojja osaba endala gamba mukazi wattu osondereza omwezi guba gwakatege bati n'osunda 2 osobola olaba nga weesirise enviiri najja nakunyumiza olaba ndoka n'akagatto gundi yakandeetedde gundi no yankubidde nagamba I have something for you nageza tukawo ngampadde simu tobinyumiza ate naye ebizungu kale tuleke abo bebawa atuliko no side nga gwe tebakuwa outing kwazo zenyingine zakuwadde wabakuwaddeyo 10 kwatako 5 oba yakoze omutwala alowooza omutadde mukumbe zize zennyini sente buli kafe ya bbeeyi gwe Rose gwe tosaba kwata ku zizo zennyini nogakanzi muteeke nga tokutte ku zize bakuwadde no za nviiri ndo 15 nogakati 5 genda twalako gundi mutwale yebimiremu kuzize naye golaba kiba fair kuzize zakuwadde how sure nti songeddeeko ayinza okuba nga mpaddeyo 2 nangamba toyina tokola oyongeddeko ozijja wa musajja mulala n'onjagala oziteekamu ombuuziza lwaki mba sitolako zange mana ngenda kuwa point y'omuntu akola nti point y'omuntu akola ayinza okumpaayo 2 nenkwatako emitwalo gyange 5 nange nenegattirako egyange nemutwala out nemugulirayo ekirabo then wemba sikola mba nina twalako zampadde ate mba ngenda zijjawo Rose twongereyo ku point nga bami zifevaringa nnyo ku balenzi kuba tubakalakasi tubawadde nga ziba favoringa onagambira sina ba point efavoringa ku balenzi abawala njagala bagamba bambi abalenzi batuwa nene bako obuntu bw'omukolera appreciating okay show him that you appreciate everything he does for you mugulire yekirabo surprise him naye byogende ewe nga takuyisa olumbiyizo wamagendayo ojja kusangayo ekinakugira ekibida mukwano bw'obanze wantwalawo wali nga nze amanyiwo n'omulala gw'otwala mutwale ewalala gye simanyi tuleme kukolayidinga kwesanga visit him nga tomugambye naye bw'oba omuvisitinze bako kootwala give him a gift ate nshadde ngenda kukola emirimu ate era mbeeko yakutwala out nakwa ne transport akuzza ewaka wamma mukwano give him a gift like a gift oba it's small naye a thought behind a gift kyesinga okukola ki okumataringa mwebannya basindikira airtime ate n'ofrashinga mukubireko akoolumu nabo bamanya nti amanye naye songera nzije saagala kulekayo yadde yensonga bambi mwekumeekumemu omukyala yeba bakwenzeeko ng'otegedde teyasuze waka wakomawo toyomba tokuba sagala lekayo kano nze ndikusaidia abawala abagamba if you're in a relationship sente z'omusajja zibeera our money naye bwe ziba zange ziba zange zakikyala nnyo naye ne mutuddeko mbutuzikozese babiri bwemba njagadde leka nkugulireko ate bakitegeera nti oyina wiiki namba terigula mmere okimanyi wadde n'abasajja babi bano abakyala batera okuterekatereko tusente twewaka agenda okudda nga omusajja yazitoddeko zamuwako ez'emmere oba tugambamunaye muba mufuuse omuntu omu kati waatoolako abatabye abatakoze eki aba atodde ku ye nga tongambye ngamba munange wafuuka omuntu omu sente z'ekikazi ziba za kikazi that's my money program ya Love Zone olunaku olwali tugenda batugikomya tugenda waneeno naye tewerabira next time tugenda batujja ne property share owandiisa otya oteekayo manya ga mukyala ga mukazi oba obirekera abaana tutegeere tugambe kati enkwata y'ebintu yeno
don't miss the next video ku Love Zone wano Kakosparks 256 twagala n'okubajjukiza nti twaggulawo Facebook page yaffe na page ya Facebook mwandibadde mugendayo ne mulikinga ebifaananyi ne bu videos obupya bwe tuba tuteekayo obulabirako shortly then no running ku YouTube bwaneno kati twagiresenga short form tukulagayo ke tuba tusuddeyo mubeera musobola olabirako eba bigenda okujja mulikinge mugamba abalala kati then n'abasubscribing akusobola okulaba videos zonna nga tuzisuulayo gwogenda okusubscribe onyiga all sinani naye all olabika okuba nti oviewinga series zonna oviewinga videos wonawona wetubataddeyo obwenjawulo amanya agange mbadde Tracy nga sibadde nze kambadde ne munange Rosemary